ng'angamba mwana gwe ate bino bye bagamba okuyimba oba olina okuyimba luyimba ki nga mugamba ate gwe oyimbanga luyimba ki bannaye kazini wange yaŋŋamba akazini wange aŋŋamba nze nyimbanga alina akayimba ako ke yannyimbiramu oba bamuyitamu I'm not so well versed in secular music but I can't tell the real song naye alina akayimba ke yayimba obaka okay, let me just give an example naye nga sikeeko ng'osobola okuyimba ali akayimba hano Miss Uganda ke yayimba banawe banemirembe. Okay, just I'm giving an example like nga muli tondula vanilla then you start singing such a song. Can you imagine? Nga ngamba nze nyimbanga ako nga mugambo oyimbanga ng'oli otya like how nga ngamba mwana gw'embeera n'ensonyi era nkwata engalo n'enzibika ku face banawe naseka nangamba ye nkwata nempika face natandika okuyimba akakayimba kasitabeera nga agenda nga tugenda tandika wetu nga agenda yingira nga ntandika banawe nanana nga nkwata ku face nga ngamba ebiki nga ngamba ye nga mugamba you very serious bana you people. I was very shocked nali very shocked nga ntunula omwangamba is she even saying the truth like nga sikiriza omanyi wali omuntu gola nolowooza nti mujagu I was very shocked nengamba ebiki nangamba ye bwentyo nze bwenkola nemubuuza noligayiwe yakuwa olubuto wetu ewali nangamba ye ngamba tufudde kati nemugamba ekyokola ngamba nedda tebakola we batyo nemuyigirizawo bingi kuba nze nali manyiiko nga ate sinti oba nange wali eyaŋŋamba nedda nga just nabisearchinga. I made sure before I met my guy, before we did our first thing, nga manyi most of the things era nga nabisearchinga. So nga munyonyola awo biki kati weyaddawe eri gayiwe oweseeta nga gayiwe oweseeta amugamba ndowooza kaziniwo yamugamba ndowooza sisitawo ayina bye yakuyigiriza namugamba ng'obadde tuli bwoti bulijjo ono namugamba wati oyajja n'abinyumiza kati that guy bambi oyo guy oweseeta saamulabako because yalinga tayagala amulabe simanyi waaki oba I don't know, I can't tell lwaki ayitaaga amulabe kuba yajjanga ng'akoma ku kkubo waba amuwerekedde oba alina byalinze ng'oli ajja ewaka ng'apiikinga ng'amutwalira naye nga tayagala amulabe. So when I noticed it nange saakifaako so guys saamutegeera naye nayagala nnyo omulabeko mu kifaananyi era namala nemulaba ng'ali awo ndowooza yantyamu oba I can't tell because when nalaba mu kifaananyi nga gayi si yewaakabi munansonyiwa nga gayi si yewaakabi nga ali awo alimu ekyalo nga yambalawo ebito. Okay, I can't tell why he was like that. Ate nga kazini wange later angamba found out nti ono gayi yali yebakanga n'abawala abalala like yalimu obwenzi. Anyway, so but that aside nali njoganga naye ku simu waliyo ne kazini wange yagendayo namugamba bambi sisita wange ali eri talina ssente biki ez'okulya muweezeeko ssente era nampeereza nankubira oluusi esimu nagamba genda oggyeko ssente weeziti ogula ekyokulya olya kuba oluusi kazini wange yandekanga oluusi nensula enjala nga sirinaako yadde. So kati nga mulagirira ebyo kati weyaddangayo I think she improved. I can't tell kuba saaliyo simanyi naye ng'ajja nanyumiza ngamba yanaka nkozi nga yewaŋŋambawo eki kati weyamitinga oyo Guy Derek
n'akomawo nga mbulira ku Gayi kalungi. Tetwanyumya ebya in bed sex cause I'm not a fan. I don't like yembuuze era safaayo omubuuze safaayo naye just yaŋŋamba they bakola ki banaye munansonyiwa nkyogedde naye naŋŋamba batundudde vanilla ŋŋamba okay. Kati ng'ono Gayi Derek ng'ate we yamaliriza nga yeekyanga ku muwala ng'amwekyangako nga takyamukubira masimu nga kazino aŋŋamba takyankubira masimu bikyaŋŋambaho nga tutya bannaye nga tugamba tabanga badde n'akalwadde ng'agadde kakusiiga ng'aŋŋamba bannaye nga takyakola n'atya nnyo ŋŋamba Mukama. So nga mu group you can put your photo anytime like edda osobola oteekayo emirundi nga 5-10. So nga nteekangayo nagenda okulaba Gayi ng'aza mu inbox yange nga ŋŋamba bamuyita Derek. Njogera naye ngenda okulaba DP ng'eriko Derek ng'ono aŋŋamba ng'amubuuza ono si ye Derek ng'agamba y'oyo. And that Derek guy we yayogera n'ono kazino wange bakolanga nezi video call. So when it reached my turn Mukama n'ayamba teyansaba video call. Kati netwogera n'aŋŋamba ayagala meeting ne mulimba kuba twalina akazannyo nga the way to get money nga oluusi ebyo ebya TP then ng'olimba omuntu nti olw'enkya birthday yo oba wiiki ejja weebityo nga you make it ebeere niya such that akugulira ebirabo bakuweereza ssente then ogamba omuntu oli mulwadde then osibe ku muntu olubuto weebityo. So ng'ono Gayi nga mbulira ku kazini wange nga mugamba what do you think tukole ki nga kazini wange agamba you know what gendayo no Gayi njagala mukolako revenge jjukira naye saagala byakwebaka n'abasajja sorry ng'aŋŋamba ebiki ng'aŋŋamba gendayo nga nkirowoozaako nga ntya ŋŋamba how can I do such a thing. Kati ono kazini wange olwo olunaku twali tubyogerako mu bano baneiba baffe mwalimu eyali alimu nze naye seemanyiza abantu era abawala naye sawogera nabo anyhow nga mbeera nnyo musirise mbeera ku simu yange byange kati nga boogera nnyo naye kati baali omu nga mwalimu omu eyalimu nga tubyogerako kati kazino anagamba gendayo nentyamu kati ono Gayi nemulimba nemugamba olunaku that very week nti ye birthday yange I think nagendayo oba yali Sunday nemugamba ye birthday yange nina baaga gyenjagala n'aŋŋamba baaga ki ogirina akafaananyi okole order nemuweereza akafaananyi gamba yeah it's a nice bag namuweereza baaga ng'eri classe yali ya 10,000 n'ambuuza ya mmeka nemugamba 85 Gayi n'aweerezaawo cash ku ssimu n'aweerezaawo ssente ŋŋamba what nembulira kazini wange yagamba gwe ng'omanyi engeri y'okufuna ssente ku Gayi kati Gayi n'aziweereza nali awo nemugamba mbadde njagala baaga oba ndewaati kuba yaweereza 10,000 na kintu awo
Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 Nkagamwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Naweereza ne tiipi. Kati nempitira mu ttawuni ngenda ku Hamu. Nengulawo awo buntuntu bwe naye siina nga ngenda alaba gayi. Jjukira oba olina kubeera mu kawo n'obuntuntu. Nengenda nengula obw'ekiwala awo. Then ziri nezi withdraw nga neziteeka mu baaga. Neziteeka wansi w'essimu yange cover. Nengenda ewa gayi bannaaye. Nengulawo perfume, nagula ebizigo kuba naye siina bizigo. Nengula ebizigo n'obuntuntu awo, then balance nemutereka. Nengenda meeting egayi. Nagenda mu meeting lwali lwaggulo. Agendako a bit late. I met him at 7. Buloba. Nina ekifo kinamusinkanamu sikijjukira ng'e bakiyita. But ni Buloba era. Namusinkana certain kifo. Yangamba bwe baba banteeka owa boda yantwala. Then najja nampikinga. Ne tugenda we banteeka we yali ya. Naye nasanga tanatuukawo. Kati nemulinda nendaba napakinga najja nannona. Kati gaye namulaba mfaayi nga ndaba nga gaye omuwanvu kozi nze nakula njagala nnyo abasajja abawanvu. Naye genda omulaba nga si ye muwanvu ekiri awo nga nsingako katono. Ne mu meetinga ne tugenda yali agenda ineba. Ne tugenda ineba. Nemugamba tulagawa. Nagamba just tuna tulaga for short time. Tunywemuko then tugende waka. Nenti angamba okunywa. Sinywangako. Umutima. Nemugamba chukina nami mugambi ndi mulokole. Gamba pozo oli mulokole. Tonywa. Nagamba you serious tonywa. Yali very shocked. Nagamba okay. Era nentumya amazzi. Naye yawulira bubi. Bali agala nnyo Siminoff neŋŋaana. Kati nenywa amazzi. Yali awo mu bar. It is bar nene like abantu bagaga. Nandabamu bagaga bereere. Kati nalaba omupiira afterwards. Nga mubuuza tuddayo dde nga feeling uncomfortable. Zaatuuka ssaawa nga 4 ne tuddayo. Tukakukubo na parkinga nagulawo ekikoko n'ekipusa mbuzi ogenda kulya ki. Namubuuza ate gwe ojja kulya ki. Nagamba ajja gula enkoko. Nange yamugamba nange nja kulya eyo. Nagula enkoko n'ekipusi. Nagulawo ebyokunywa from the supermarket. Ne twolekera ewaka. Nga bannaye ewuwe. Abamanyi how is it called? Abamanyi God nerabidde erinnya. Waliyo ekifo ekibeeramu nnyo abagagga. After Kisaaso, what's the name of that place? Yeah, that place, the way it is like nga kifo mayumba malungi naye it is hard to find someone nti atambula wabweru. Instead mamotoka ge gayitawo ebityo. So netwolekerawo yali abeera enyabento nga tewaliwo flat naye oba zeza apartments neziri flat are apartments simanyi bannange. Nze manyi apartments zibeera gundi bibeera ki gundizi naye wali tewaliwo any flat naye nga they are very nice nga nnungi bambi nga it is 1 bedroom. Nentuukawo nga the house is nice nga simbi
ng'ekirungu kiri wabweru nga kinene nga walungi kale wali walungi. Nenyingira nga gayizikulu naye nga gayantunulira nga simanyi kyali mu mutwe gwe nga ntunulira nga wamwenya ngamba bona abadde kati natuuka ono gayi oli gayi omusoga gwe mbagambye yali alina ebbuba nankubira kati nze nali simanyi nti no simanyi nino teeka essimu simanyi mu babiyita batya oba babiyita batya do not disturb cause kazini wange yangamba later kati gayi nakuba nga mutadde mu silent ono naalaba nambuza ani oyo akukubira nemugamba ono mukwano gwange antunulira nasiika twatuuka nangamba lya yalyako katono alyako enkoko katono nandekera naye enkoko namba naye nalya enkoko nalya enkoko I ate and ate nendya naye I tried anyway nenemu malabu ne chips nga aleeteddeko obusimunoofu obutono kati neŋŋamba kangezeeko nnyo nenywako kasiminoofu banaayi nenywawo kaawo katono namekiswa nywa katono kuba nawulira mbuno siminoofu omuwala wa munyo mbuno aba yagala sex simanyi oba sorry aba yagala tundula vanilla simanyi oba kituufu kati nemunywako awo katono nanywa katono buno obucupa obutono obwo bubeera ng'obwa bubeera metallic obwo afterwards netubeera awo ng'ali ku simu ye kale ng'abeera awo ng'amwebaseeko awo nga omanya abagala naye babeera naye nga I wasn't feeling that guy goge mazima nga ndi awo naye ngeno enjogera ne kazini wange ku simu ku WhatsApp naye saayogera nnyo naye ate WhatsApp yange yayimu password so ngono tasobola gigenda nti ajja mutegeera so we twamala saa y'okwebaka netuuka naye gayo ono yali mukyafu omanyi omuyonjo omukyafu omanyi bano abantu abayonjo outside naye nga munda bakyafu nga wafuluma ennyumba ogamba wow naye woyingira munda ogamba what so gayo ono nga ntuuka ngenda by that time nali in my pace kyekyanyamba nali nzimaliriza kati ono gayo natuukayo namugamba ndi mupiizi zange kansule tetugenda tundula vanilla nagamba okay it's fine nengamba nene mwewunya ngamba okay kati nemugamba jagala naaba ngamba genda onaabe after nampa shirt nangamba engoye zange ziri okwo you can choose any eyokwambala nendaba n'ebigundi bye nayambala n'ekibokisa kye naye nga bannaayi nga bibokisa bikyafu naye binene bibokisa bya cotton omulungi byali ayina naye nga bikyafu kati nenkyusa nga si nti nkyafu like nga yazooza naye nga nkyafu like nga zakyuka kala bwebityo nenyambalawo t-shirt ye nenyambala ne my gundi akomunda ne paddinga nenteeka ku boxayi then afterwards nengenda nembera mu ddiiro kati ye nagenda yeebake kati nangamba jangu twebake nentya naye nali ntidde nengenda neebake natuuka ku buliri gayi nagamba nze saagala kwebaka na muntu ng'ali mu ngoye nente ngamba what nagamba saagala kwebaka n'omuntu ng'ali mu ngoye kyenakola
ne mugamba naye omanyi ndi mupiriza nagamba kale jjako kino ekisaati nenkijjako nekiteeka wali eri manyi like ng'ogenze in a new place tosobola kwebaka omuntu tomumanyi and in that situation naye sobola kwebaka kati nembeerayo then ekiro around oba ssaawa nga 7-8 banamwe nga gayaseka simanyi kyali aseka kuba saamubuuza oseka kinatya nali ntidde but I think yaseka oba kuba nali ntidde oba yalaba seebaka simanyi kuba no gayi yeebakanga waazuukuka ndowooza naye yali atidde gwe yeebase naye kati ng'aseka gayi n'asekera ddala ngamba oba kiki Muzimu items zetutunda ku Masses Quality Beddings carpets zonna ebika bwebiti sizes zonna waliwo ebika ebirala bwebiti fluffy zino baziyita fluffy carpets nazo tuba nazo sizes medium ne large tubeera ne carpets ze bateeka kumpi n'ebitanda baziyita bedside carpets waliyo bweziti waliyo ne carpets endala nazo bano abaagala ebitonotono ku kitanda nga tebaagala bintu binene nnyo neeno kuzo eno nayo bedside bweti mukala zonna ez'enjawulo zonna carpets zonna tuba nazo eziri fluffy ku bbeeyi ensaamusaamu ofuna carpets 7,000 13 2 zonna ofuna carpets kati ne kino kika kirala bwe kiti nakyo ki bedside mukalaazi zonna ez'enjawulo kalaazi nga 7 ono naye bedside carpet bano abataagala neera binene ng'oyagala teeka ku kitanda ono naye bedside carpet ono bwati kati waliyo n'ekika kino bwe kiti mukala zonna ez'enjawulo kino bwe kiti ekyo nakyo abamu bakiteeka mu ddiiro makati omulala n'agamba eno sayizi nze gye njagala mu kisenge ono ayina fa bagiyita rabbit fa ono bwati ono agira mu sayizi emu yokka bweti eno sayizi eba medium mukalaazi zonna weeziri zino carpets zisangibwa ku Masses Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'Ekyebando tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station wansi wa Epic Motel enamba yaffe y'essimu eri 0708 eri ne ku WhatsApp enkeera nazuukuka nanaaba nagamba ngenda ku mulimu enikesi oba oyagala ekintu kyonna ojja buulira abo banneiba bakulagirire we babigula awo neiba yali landlady n'abaana baawo abato nangamba bemba ngamba nagenda so nembeera mu nnyumba nenekunyaakunya nenjogera nkazino wangamba noonya omusente banayina noonya sente saaziraba nabikula ebintu bya gayi saalaba oba yali ateeka ba sente zisimanyi nabikula keesi nembi nanoonya saalabamuko yadde coin saagiraba ndoza yali alina waateeka sente ze naye saalaba oba yali atambula nazo kati ono yali andekeddewo sente kati nafulumamu oba nali njagala ki nali mbabuuza oba we batunda ki ne bandagira wabweru nengamba kambireke bulesi nenkomawo kati enkoko yajjo ali esigaddeko nendi eyo mwalimu n'ebyokulya ebirala yaguze bu bisikuiti ebiki ebyo nendi ebyo nenywa n'amazzi ne soda yalimu so kyentabagambye kazini wange we yaliwo ye gayi bwe yagenda yamugalira mu nnyumba n'agenda n'obusumulizo kati nange nali manya yagenda kukola kyekimu naye nze teyaggalawo bambi teyaggalawo
kati Gayi n'akomawo. Kyekiro we yakomawo n'ambuuza okyali mu nsonga zo, ne mugamba ye. N'ambuuza ogenda mu nnaku mmeka, ne mugamba 5. Ngamba okay. Kati Gayi n'ambuuza wemba njagadde nali namulimba nti mbeera ne bazadde bange era tubeera Jinja. N'ambuuza wemba njagadde okubeera naawe like tubeere wano ewaka, is it possible? Ne mugamba it's possible, naye mba nnosooka mbulire bazadde bange. N'ambuuza ate we bagaana, ne mugamba tebasobola gaana, naye just mba nno bategeezaako ne ngenda ewaka ne nzigyayo engoye. N'agamba okay. Naye namulaga nti namulimba nti mbeera ne brother wange era ewaffe tulinamu ku kasente. Kati Gayi n'ambuuza baaga ate eriwa, ne mugamba baaga nakoze order bagitutte waka. N'agamba okay. Kati nembeera ewa Gayi ntubeeramu ekyo kiro, nambuuza bingi. N'agamba okay. Nambuuza so when should I come? N'agamba we shall talk, sooka obuulire ab'ewaka. Kati n'antwala mu kiyungu. Ne mugamba njagala nnyo eby'effumba emmere, nze saagala bya kugula mmere. Ne mugamba ekiyungu kiriwa? N'agamba jangu. N'andaga ekiyungu, n'andaga alina saucepans biki ng'abirina. Byalinawo n'agamba awubayimu. Mugamba okay. Naye ng'ebyo yali yabigambako enkazini wange ebyokubeera naye yali yabimugambako. Kati yali awo n'ambulira about his life, n'anyumiza ku maama we bingi, ng'alaga Gayi ng'alaga babadde banaku ssente yakazifuna. Yakazifuna. Kati Gayi ng'alina emmotoka. Anyway, Gayi nga the following day nali manyi nkyaliwo. Kati nga mugamba ngenda kwoza olwo nina kyembaza, tunoonya ngeri ya kumujja ku ssente kole ki ngende. Era kazini wange namugamba nze nno tebagadde. Wangamba yali shocked. Kati Gayi the following day mugambe ngenda kwoleza ku ngoye terezeeko eno ennyumba. Kati kumakya yali agenda nga ssaawa nga 11 awo. Kumakya Gayi n'aŋŋamba ngenda, naye ngenda naawe konze genda naawe kwa lunaku yali agenda footput. N'aŋŋamba ogenda kuddayo tujja kwogera. Gamba okay. But before that, the night nakwata akasimu ke, yali alina akasimu akatono n'ennene. Kati nenkwata akatono, ennene yali mu password nga so agiraba, yali anaaba. Kwata akatono nenkayisaamu amaaso bannammwe nga Gayi alina omwala gw'ayagala, mwala wa ssomero, nga boogerezaganya biki ng'omwala wa ssomero, like emessage zaziraga omwala agenda kukola, yali wa senior 6 agenda kukola exams, nga mulimu n'abawala abalala, but most messages zaalimu z'oyo omuwala nga nnyingi. Ngamba what? Kati ne kazina nga yaŋŋamba mbu yasangamu pini oba n'ebiki ebirala, ate nange nembiraba, nendabamu pini. So ono kati we nabiraba nze saabifaako mubuuze. So the following day netugenda kumakya ennyo, nanzuukusa n'agamba tugende 11 bannammwe. Nenyingira nenkwatamu ebyange netugenda, neerabirayo era ebizigo, ndabirayo ebizigo bane ekyekirala. Netugenda nantwala paka ku kkubo, then nampa ssente, yankwasa emitwalo gyali oba 6. N'aŋŋamba I'll send you more money, we shall talk. Gamba okay. Nampawo ka case n'agenda.
kapeeke sikiisi banayisikiriza kiisi abana yamanyo ge gaali ga yellow nga mukyafu ngawunya n'akamwa nampa kapeeke nagenda nange nenkwatawo taxi manyi taxi ze Kampala ziba zitwala abakozi bawo mu Kampala nenkwatawo taxi nentwala mu kibuga ntuuka mu kibuga kati when I was at this guy's place nga nkyalimu eri group kati nga nkebera ndabe naye akyaliyo bavuddeyo nga ndaba akyaliyo kati mu group omwali mugayo omulabe yali ayogera nange nga bamuyita Salongo yali serebu mu eyo group era bali mu eyo group ndowooza muntegedde ndowooza mugimanyi nga Salongo nga bereyo hoyima naye mukama ansonyiwe kati Salongo nga twogerezaganya nga ayagala ngende mulabe kati that day nga mugamba ngenda kujja kati ogaye when he told me I'm leaving nsindika Salongo mese mugamba I'm coming today where is a transport Salongo naweereza emitwalo gyali 10 nengenda gyali 5 ndowooza 5 ku 10 around there kati nengenda mu kibuga kuba nabasabanga transport naye nga nkuterekako akala nkugamba oba ekyokulya ku kkubo oba data w'ebintu kati nentuuka mu kibuga ono sente zampadde njukira naziweerezaako baani oba mama wange oba kazi gundi sisita wange ku ssomero baani nengula akabina banamwe nengula akabina wamma nengenda ngula akabina nali nyambadde ka jumpsuit ndyoka mbeerako bina kati ebyo byakabina nabijja kwoli omuwala mama gundi mukwano gwa kazini wange yalinga ayambala obina ng'omulaba mu kiteteeyi kya round banayenga nogamba what naye ng'omulaba mu mpale ate ng'alina bubiri ekinene n'akatono kinene n'akatono kati baba yambadde empale ayambala katono wateekamu kiteteeyi ng'ateekamu ekinene banamwe nga nange seeyuwaamu kibina anange nkyeteekamu nga nteekako kajamusuuti kange wama nga twolekeraho yima nga ngenda nkwata taxi zigende hoima baklanti baffe abadde Mbero Properties tubabuuzaako mwenna mwebale gyonna gye mutuusaako engalo kakati tukomyewo nate tulina baklanti baffe bulijjo abatugamba bannange mutunda byapa byokka ffe twagala kugula ku mmwe tulina abatunda ebibanja tubiwulira naffe twagalayo abalina ssente zaffe ntono ezitandikirwako si ntono buli ssente emala naye kale buli omu alina oba obusobozi bwe nga waliwo abagamba obusobozi bwange bukoma wano bumiliyoni na miliyoni 5 na miliyoni 6 naffe mutuyizeeyo newe kiba kibanja newe bandagaano tubaleetedde estate empya ndowooza mugiraba etandika na kkubo lya kyalo ekkubo lirino neighborhood mugiraba byonna tugenda balaga neighborhood mulabe tetwayagadde gisenda nnyo kuba twagala tubagulizeemu ebintu ebimu ng'osobola okuba ebitooke obyetaaze osobola okubeera gwe ng'ogamba omuti gwange ogwaffene mugulekeemu so twagiresenga bweri nti buli omu paatiyo ekirimu kyotwala gwasalawo nti nzaa saagalamu muwogo gwasalawo nti nedda saagalamu ffene gwasalawo nti omuti gw'omuyembe ogwo mugugjeemu nedda naye nga estate nnungi nnyo 5/5 naye oli wadde mbogamba anze njagala 5/5 njagala 5/5 oba emu bannanga bamanyi bulungi saizi y'ettaka nkimanyi bulungi mumanyi nnyo 5/5 etegeeza ki okimanyi bulungi oteekako amakaago bulungi n'osigazaawo ne compound yowe osobola oteeka emmotoka abasinga mwine emmotoka zammwe nkimanyi bulungi 5/5 muzimanyi neighborhood nnungi masanyaze mazzi weebiri abamu mubuuza nnyo nga tewali banneighbor kati temunnaba kujjagula banneighbor n'abajjawa awo mbadde nsaaga mu banneighbor weebali
era mugenda kubalaba webali obusukka kuba eri gye bali kubanga wano walina kuba wammwe mmwe mulina oggulawo saagala muŋŋambe bannayimba nga wano tebaliiwo estate muwulidde empya kitegeeza mudduke mangu mugule mutandike okuzimba ndagaano 5 ku miliyoni okutandikira ddala ku miliyoni 5 n'okwambuka so woba omanyi mu nsawo yoweza miliyoni 5 tunoonyeeko neighborhood tugenda gibalaga yonna weeri yonna mulaba amayumba so mutukubireko ku namba zaffe mamma nga oziyitawo tubeerawo ku office zaffe okuva Monday paka Saturday esimu zaffe nga bulijjo 0752110514 onoonyaako nkubirako bane ku WhatsApp abasinga ogamba nakoleza message oluddewo okuddamu kati saawa zino nzuuno mbanoonyeza birungi so eseti yaffe gye mbadde mbanyonyolako empya ey'endagaano 5 abategera bulungi Mityana Road abasinga mu mpita mama Mityana Road okusinga ono ye twamwekwata kakati ojja Kiwawo kyamira Kiwawo ku muzikiti nojja kilomita ziri 2.5 okuva ku main amasanyalaze n'amazzi tugenda bibalaga amasanyalaze tugenda gabalaga so boda ekinene nnyo ya 2,000 okuva ku main then ettaka muliraba litandika naki nakubo lya kyalo naye 5 n'okwambuka you can decide otwale 2-3 naye ziggwawo mangu kubanga tuli ku miliyoni 5 n'okwambuka ng'oli ampendagiriro konze kali banamwe nga ngenda hoyimu olwo ngenda hoyimu aliwo gaya ate omulala omusoga gwe nali njogera naye nga njolekera hoyima ng'oli gaya omusoga nga tukola nno nezi video call wamwe nga ntandise omwagala nga gaya ali so romantic nga naye gaye nga nkiraba nga kirungi nga gaye kyogera bulungi ate naye njaga nnyo okwogera olusoga siri musoga naye ndumanye nga ate njaga nnyo oddwogera lunyumira kale nga njogeranga naye olusoga anaye nga twekola ebyabaagalana nga twogera nga nga ali eyo Jinja nga yagenda for it was Wama that time it was Christmas around there Christmas holiday cause oli omuwala yali already in vac was 6 so nga njolekera hoyima nga wenjogera ono gayo omusoga yengenda muita just went nogayo omusoga okuleka oli owa 3 this guy was around 20 something 20 or 80 nga ngenda eri nga wenjogera naye ng'oli mayimaanyi nga simulabawo tetukyayogera naye nga bambi ekyolumu ampeereza message ngamba nga yeetonda ngamba I'm sorry biki nga simuliiko kati nga njolekera hoyima natuka hoyima ngono gaitwogera yali alina piki ng'ajja nnona nga ntwala ine Setanika hotel nga tugendayo nga tulya emmere nalya emmere naye nenkubira makeup nga ndya emmere nga ngenda mu washroom nga netereza makeup nebbina lyange nga tukomawo nga gayitwogerezaganya gayali agala kutundula vanilla tutunduleko vanilla nsuleyo tutundule nga manida nja kukomawo wama nga nkubawo mitwalo 10 ate yampuba 10 oba 5 I don't remember naye I think mukugenda nanyongera 5 kati nemugamba ate okola kino ate sente zakino ngamba nja kuweereza nga gayi nga nkwasa taxi nga nzirayo nga ngamba ajja kumpeereza sente era inatuuka nampeereza sente endala naye nfaanana bulungi nga neefaako nali neefaako though I was small ndi katono muuko wet naye nga neefaako kati nga mpeereza sente nga twogera kati oyo awedde mutadde wali olwo Derek nga twogera but not all that byeyakola oli nga bizzeemu nange
nga ntandika muvu nga though ffe twali twogerako not like the other one naye nga mubuuza kati nga mugamba navuddemu mu piizi nga kumete nga biki olwo mbaza kasente naye kyagamba meetinga goge mazima naye njagala mpe sente nga ngamba kisoke come yangamba you come on oba wikidde sijjukira amugamba okay nga musabawo sente yangulira data bana twali twogera okay chinemanyika mwefane persona mwefane girlfriend like I'm not a boring girlfriend, I'm fun entertaining girl. So nga tubeerawo nga tunyumya nga tuseka biki ng'ayogera nnyo nange natukesanga ndaba ono ki oba munyigiriza. I used to feel bad. In fact namubuuzanga kansuubira bambi tekikunyiga kuba yali agadde gayi. Oyo neibe yalimu nga twogera n'agamba n'amugamba nga siriiwo kazini wange yangamba bwe yamugamba naye omwala nga si mwangu naye nakkiriza agende alabe gayi gwe wabadde naye. Mbono n'amugamba simanyi oba kituufu kazini wange n'angamba bwe yamugamba mbunze yamugambye agende ate oyo kazini wange talina kyasobola kunkolako kibi biki webito. Afterwards, I avoided this guy. Ya name avoiding. Kati kazini wange nalaba gayi ng'agenderera n'amulimba nti ali lubuto webityo gayi n'amugamba I'm meeting. Ono n'atandika omulimba simanyi ndiwa n'amujjangako sente webityo byatuuka ekiseera gayi n'amuvaako. Kati gayi ne tumulumba ku TikTok tandika omuweerezaga message nayina fake account nemuweza message nemugamba gwe owa abantu embuto nobaleka biki ng'amuvuma natoka ekiseera najja ku comment section nga ndaba mu comment section ze mulimu akawala oba baali beeyagala oba yali atandise kakwana nga balina engeri gye boogera mu comment section. Kati akawala kalaba message yange ne kagamba what are you sure nemugamba yes era this guy is not easy mba mweyagala mwesonyi nagamba thank you era gayi najja ku comment section mbuna blocking akazini wange ku TikTok. Anyway bali awo n'ebyabwe baasikagana simanyi we byakoma. Kati nze ne gayi kati omusoga ayingiddewo. Gayi ono omusoga before gayi omusoga bannamwe nga gayi ajja nga nkwana musajja mukulu musajja mumumanyi abeera mu buzannyo bwa azanya bina Uganda. He's a director. Si wa romantic ekyo nakyo hansoke nkijjeo naye wa a certain gundi. He's a director of certain webito. Kati ogayi ng'ajja nkwana yali naye mu group sijja mwogera amanya ndamuyita director waki w'obuzannyo nga bannamwe nga gayi ajja mu inbox nga nkwana uyo obufaananyi bulumye ndokulaba kigayi si kyekyakabi naye ngamba kangume obwo sente zimbuze. Kati akaseera yali ampa ku sente yali Saalungu. Ono gayi omusogo w'ejjinja yali tampa nnyo sente eŋŋamba ono ab'ejjinja bali babiri wali oli wa 33 bali 32 then ono wa 28. Kati ntegeeza wa 28 owa 33 engeri gyali ambeerako nnyo nga bituuka ekiseera ne mu blocking ne mukyawo. Kati ono wa 28 nga tampa sente kangambe wentyo yali tampa sente. Kati bannamwe nga aliwo etuuka n'oyayuya mu karuumu enjala neekuluma nga tolina kyakweyadde naaka ng'obeera okwo ku ssimu oluusi data naabula. Kati ono gayi ng'ajja nkwana biki nga ngamba agakumiitinga nga mulimba oba namugamba mbeera wa naye namulimba namugamba nampeereza transport
Nangamba nonde ekifo kye tuba tumitingiramu. Yampa transport, I think teyampa. Nangamba nonde ekifo kye mpuliramu emirembe. Ne mugamba nonze mukono kumpi ne we twali tubeera in fact. Ekifo kyali awo nga it's a walkable distance. Bannamwe lwali lwa 6. Aha. Lwali lwa 6 nene kuba obusumaati banaye nga nyumi nga nakasiba nakaviiri. Nga nfaanana bulungi nga tusobola tegeera ndina ennaku eri. Nga nfaanana bulungi. Nga gayanja nga ngenda in that place. Nalina 10,000 only mu nsawo yange. Nga nkwata olwo 10,000 nga ngula amazzi nga ngamba kanjiranywa kutuzi. Gayi nga atuuka bannamu. Nga gayi atuuka. Gayi bwe yatuuka ku date kanjiyite date. Gayi nga atuuka ku date bannamu. Gayi yandetera miyembe. Toseka kamaleyo. Gayi yatuuka nga aleese miyembe. Bannamu tuli nga bafumba emmere ennungi. Naye Gayi teyagulako mmere. Teyagulako kyakulya dine. Nga Gayi afaanana very responsible. Banaye nga Gayi anyumye nga ali smart. Gayi talina kyeyagula. Yali agidde ku booda. Zino booda eziriko ennungi. Nga gipaakinze somewhere. Naye manya agidde mu mmotoka. Gayi talina kyeyagula. Ne tubeera awo. Ne ntuula. Ne twogera n'enjayuuya ng'enjala ennuma. Ne tubeerawo. Bwe twamala ne tuvaawo anti abaana bawala tetwewummuza. Gone are the days. Ne tuvaawo afterwards ne biggwa. Gayi n'angamba tugende. Banaye ne ntunula Kigali. Nali nina it was drizzling kati. It was not drizzling but I think kakasere enkuba yali etonyerera kati. Nensitula umbrella for emergency kati umbrella nenjerabirawo mu ekifo. Ne tugenda ne Gayi tukomawo kati. Gayi n'angamba mpe ku lift. Nga he's taking me opposite direction wembeera. Jukira naye mbeera kumpi. Nga mulimbye oba omulaga mbu nsobola okweteekamu transport. Banamwe Gayi ne mugamba nteekaawo nina byenjagala ogulamu eri edduuka. Nanteekaawo n'agenda ne boda nga ndetedde emiyembe mu kaveera ka black. Nga ate agisibyeko. Gyali miyembe nga 6. Amazima gyali ennuma. I would have eaten those mangoes. Naye wakuba nali ntya miyembe nagisuulayo kuba natya ngamba what if. Nenjisuulayo. Kati we twali tutudde in that hotel waliwo ka garden nga waliwo omukolo ogugenda maaso. It was a wedding. Banamwe nengenda ku mukolo guli ku lw'enjala. Nengenda attended omukolo n'endya emmere. Nno twali ne Gayi tutudde nga twogera ng'eri they're going to serve. Nga ndaba talina kyagwa ngamba ono yangweko agende njagala kugenda kulya. Nga naye enjala eno ngamba omugezi agenda kugulya omukolo n'alya. Kati Gayi ne mulimba mugamba oba njagala ngenda kukola ki. Nagamba kale tugende. Gayi n'agenda. Nange ne nkomawo and I went and attended omukolo. Banamwe ne nefubutula ekimere. Nembeera ng'abamanyi ennyo. Manyi obeera ku mukolo nga teri akumanyi teri gw'omanyiiko. Naye nga ate naye nyambadde in fact naye nyambadde ka jumpsuit. Kaseera naye nyambala nnyo jumpsuits by the way. Kati naye neesabuse ka jumpsuit. Musajja wattu yandette emiyembe n'agenda. Gayi oyo n'antama nentamwagala nga yena asinyika ebinnyo banaaki. Nentamwagala kale ng'ayogera nnyo alinga ekirejo. Kati afterwards n'antama olunaku naye saagala nakwogera naye.
And then the following day olunaku ne mulimba ntusewulira bulungi biki the following day njogera naye kati netandika musaba ssente namperezaako $2,000 emba nalya nnyo ssente z'oyo guy tezisuuka $3,000. That's what I can say. I think $5 kuba nzijukira aliyo yamperezaako transport ne mulimba saagendayo namulimba gayi nga ngamba simanyi yali yafuna omukyala simanyi ne baawukana simanyi omukyala yamusanga oba mu bwenzi simanyi biki weebityo nga gayi mukulu I don't remember his years naye tasuuka 40. He was around 30 something nga mukulu naye bannamwe byewuunyisa ate oga yali hard okujjako ssente kale. I don't know whether he had the money or he didn't. I don't know, I can't tell. Kuba nayogeranga naye nemubuuza nga ngamba ennyumba kimanyi oli class egaala oyagala ebintu ebirungi naye wange si we wakabi tewali TV weyaŋŋambanga era nantamira ddala. I think oyo gayi nayogera naye ennyonyonya ekinene nnyo terasooka 2 weeks, I think 1 week. Kati omusoga yali ali ewaabwe n'akomawo yali abeera banjogera ekifo anyway yali abeera Luzira. So that guy n'akomawo yakomawo like today the following day ne mu meeting banamwe ne meeting gayi oyo n'agenda okulaba gayi banaye gayi yali yaŋŋamba dda he's a footballer era yateranga beera goalkeeper banaye gayi nga muwanvu gayi nga munene banaye yantamu namwaŋŋamba kiki kino gayi nga obwanvu wasn't a problem but being fat nga munene si munene nnyo naye nga munene ngamba what jukira nze ndi katono so ne meeting oyo gayi oyo yewe nagenda omulaba saateekako kibina kuba nali manyi tugenda tundula vanilla nengendayo netwekebeza n'agula ebyokulya netulya tutundula vanilla ekiro banamwe gayi yali oba gayi yali anyway he used to masturbate because masturbating ako nga wendi banaye banamwe gayi nga munene kiri sikirabanga gayi yali munene banamwe nawulira nga nfa gayi nagendayo nga nina amazzi kati ono gayi netukola karawundi akasooka endowooza biwedde nayagalako akasooka n'akokubiri yabigatta ne wayita akaseera katono netukolako okusatu. That was okay with me though yali munene nga mpulira nfa naye nga nguma kati nendowooza biwedde maama wayitawo budaakika butono gayi nga ngamba ayagala nga nkwata amugamba ndeka nkwoye ng'agamba olimba oyagala nga nkwata ku vanilla ng'agamba vanilla wo nga yamaze ng'akaaba wenoota obuleeto byogamba toyagala olimba ngamugamba nze just went wendi ng'agaana banaye gayi nga nkwatiti ng'aŋŋaana mugamba nkwegayiridde gayi nga ngamba nange neegayiridde banaye banamwe nejjusa nagamba kiki kino kyenguddeko ate nga gayi atundula bubi vanilla ene okunze saabyagala ng'asooka n'asirikamu n'abeera eri n'asinziira mulundi gumu n'alyoka ajja mulundi gumu agamba kiki kino n'abeera eri mulundi gumu ate n'alyoka n'atwala ate wamala n'addayo mulundi gumu ate n'asinzirira
Nagamba biki bino? Nawulira nga nfa bannamwe. Nemugamba wallahi nkwe tebinyumira. Nemugamba lekera ebyo byokola. Nemugamba biki bino? Bannaye Guy gye yankola. Nagamba nze mpedde bulijjo njagala abasoga naye kiki kino? Bannaye Guy gye yankola. We yamala awo nemugamba olwo ekyo ekiro we yayagala neŋŋaana. Guy n'amasturbate nga simanyi kye yali akola kuba ekitanda nakiddukako nengenda ku ntebe. Kati simanyi kye yali akola naye namulaba ng'alina kasawundi kakola oba kaali kakyakakola munda eyo. I can't tell kali kye yali akola kugemasa naye nga yali yemasturbate. Ngamba nemutunuulira. Kati Guy oyo nembeera ibanamu kakasa ntandi kufuna sente, orders nezijja, then binaba Guy bibampa sente, nenfuna sente. Guy ate nenkola ekyobusiru nga ntandika muteekamu sente nga nze agula emmere ewaka. Olwo mbeereddeyo ddala. Kazini wange yagenda ewooli kati yali mbeera bowa neŋŋamba kambeereko wano for some days. Nembeera owoyo Guy ndowooza nabeerayo like for 3 days. Bannamwe Guy nga nze agula nga ibayi there enkoko biki chips ne tulya nga ngula obuntuntu ne tulya. Era Guy waba ali kuno you never know. Waba ali kuno Guy gwe kye wankola. Anyway nga ngula obuchipusi biki nga tulya nga okay understand he was working nga tebabawa allowance. That's why nagamba let me do this. Naye no Guy kuba yanyumizaako nangamba their salary etuuka nga balina amabanja kuba tebabawa allowance. Nemugamba ye ekyokola kyasobola okufunako sente. Era no Guy yali asabanga taata we sente ng'asaba ne sister we sente bwebityo. Era sister we yatera nnyo omubeererawo namuweereza sente n'ekirala yali akuula abawala. I realized that later. Ate no Guy yali alina omuwala e Saudi ewabweru. Yalina abawala bangi cause later I checked his phone nembiraba nga bangi ate yali akukuta nnyo n'obusimu ng'agenda mu kinaabiro agenda nayogereyo ku simu gamba banaye. So this Guy nembeerawo naye I will not go into details of that Guy being with him, but later I separated with him. The day I realized nti yali alina abawala we nakwata ku simu ye nendaba yali ayogera ne mukwano gwa waliwo kind of bestie something like that. Waliwo omuwala yali mukwano gwawo nga mufumbo kati nga boogera biki ndaba message zaabwe nga Guy ono angeya ng'ayogera n'oli ng'agamba oba kagenda ddi okimanyi abaddewo wiiki namba naye tampangako. Era Guy naye simuwa kubanga naye byali tebinyuma. Era atundula bubi vanilla nga ntandika okwegomba mayi okwejjusa kinayawukana ne ex wange ngamba ex wange yali ankola ebirungi ndabuno nga mpulira bubi. Guy yali good in talk nti ayogera bulungi nemwogera nemuseka but yali mukyafu yali anyway later he came ng'anoonya ng'aneetondera this very even neŋŋaana mugamba nedda yanoonya mirundi mingi nga nemugamba nedda sisobola. Nemugamba I moved on. Naye he was not a nice guy. Yali alina abawala. Oyo nenjawukana naye era lwe nayawukana naye nenoonya namba ya my BF nemukubira essimu. Kati before that there is a scenario that happened. I'm going to end with this scenario. I wish I have a pic of that Guy. Nandi mu expose nze wano bannamwe ne mumulabako. Abaana ab'obuwala abali mu Kampala kyemmanyi abamu ku mmwe mumumanyi oba yali abakozeeko something like that. The Guy I'm going to talk about.
So when I was dating this guy on Owejinja 28, I was looking for a job. Kati nga my cousin angambye bagenda mufunira omulimu era eri agenda vaayo. Kati netandika okugamba what next for me. Nafunanga emirimu egy'obusawo but nga sagala gigendamu because I had some experience. Era sikyali musawo, like sikyabyagala because I had a very funny experience in it. Nembyesonyiwa kati nga noonya omulimu kati mweyo group eyasinga ndi searching mwalimu group sagivaamu abawala bano abafunanga their guys nga bagivaamu naye fe abali with a different motive nga tubeeramu. Kati nga noonya omulimu nono gayambulizaako ono omusoga naye anoonyeza lumu naŋŋamba can't you come and move in? Can't you move in? Namugamba moving in. Namugamba si kibi, it's a good idea. Naye I have to think about it. Kwa naye guy yali tabeereka naye. You understand? Nekyali aŋŋamba to move in for kutundula vanilla and because I was good financially I was nali muyi nga njiya. You understand? Nze binalaba ate nali mwoleza ku ngoye naye simwoleza nnyo engoye ekiri awo kuba yaŋŋamba nga neŋŋaana nemugamba ndakuwolezaayo kasaati kamu n'empale bbiri weebityo. But I did not wash all his clothes. I didn't. Era amasuka ge twakozesanga I didn't wash any. Yabyozanga. Kati sinti naye saagala, but the truth is guy, the other guy was kati nga era okubeera naye it was a situationship. At first naye mwagadde but later I lost morale. Kati nga anoonyaawo omulimu kati mu gurupu nga someone apostingayo message so agijjukira bulungi oyo guy gye yali akozesa to send in different groups. By the message what I can say ebyalimu nti nno banoonya omwana ow'obuwala ayagala omulimu. It was in English but just nimukogera ebyalimu mu Luganda like translating. Banoonya omwana ow'obuwala ayagala omulimu okola mu boutique. Oyo mwala alina okubeera decent nga yambala biwanvu nga tayambala bimpi, either yambala biwanvu oba empale, and omusaala gwali mitwalo gumu kitundu. Era those people ba providing a food, lunch and accommodation. Byali mu eyo message. I can't remember yonna. N'agamba yenna ali interested ne bateekawo namba. Njukira nadduka n'essimu ya gayi wange Camon 30. Kati nga nkwata message nga someone mu group omwo kubaali bankwanyeeko n'emugaana naye nga twasigala ba mikwano nga forwardingira that message kuba namugambako noonya mulimu. Kati nga nkoopeyo namba nga inbox guy banamu nga atandika okwogera ne guy. Natandika okwogera naye ndiwo ono guy oweeruzira. Njogera n'ono guy twogera nga ngamba omulimu nga ngamba about omulimu nga ngamba jangu leero. Nga mubuuza can't I come on Monday? Nga ngamba kale osobola okujja ne ku Monday naye omulimu gujja kubeerawo but it is better you come today. Olunaku Museveni yali ayita ku kkubo nga ngamba it's better you come today. Twagala naye ku makya. Kati I had to leave tuzira nzireyo eri ewaffe emukono mpakinga ebintu nkole ki ngende I report. Yangamba meeting Kampala ku Energy Center. Banaye gayi gwe oba oli wano ng'ompulira musajja gwe Mukama akusonyiwa. That's what I can say.
nga kati ngaigo nengenda ne parking kati ono Guy nga njogera naye nga mugamba nina ebintu bingi jukira nalina kesi yange my suitcase nga nene nnyo kinene nga kiri bweyogerere nga nakirekayo nga kirimu engoye zange kati nga njogera naye nga mugamba nina njagadde situla bintu byange byonna biki nga ngamba can't you carry small things nga mbuza bintu ki kati nga mugamba nina kesi eri bweyogerere nina ne wano nga ngamba jangu nga wosobola nga mugamba naye sina transport nga yangamba buza tolina boyfriend sa boyfriend nga mugamba si taina nga gayagaana okunsindikira transport but sente nali njaga mubba mazima naye siina kuba nabulirako nono Guy wange ono nangamba taina nembula engeri gyenfunamu transport kati mwayo group mwalimu omusajja gwentabanyumizaako yali mukulu mu myaka banayo oyo omusajja kangendeko emabega katono oyo omusajja nga mu meeting nga mukulu nga mu meeting omusajja oyo nzijukira yampeeza $8,000 yampeeza $8,000 nenkwata boda nengenda nentuuka nakwata taxi nandagiira nengenda eyo Entebbe kifo bakiyita oba nerabidde there is that nice hotel that is that side beach nerabidde erinnya ly'ekyo ekifo nengendayo ne mu meeting the place is nice nangamba genda ku nentuuka nga tanatuuka ngamba genda ku reception obagambe olinze this kind of a person nembagamba nebangamba you wait there oba baali bamumanyi baye mwenyini kifo simanyi nemulinda najja Guy mugagga najja nampita nankubira esimu agamba jangu nenyingira emmotoka ye netukkirira eyo wansi ku beach nandaba nga ndi mwana muto nangamba naye gwe ng'oli mwana muto omusajja ali mukulu ng'alinga jjajja wange nemugamba nedda mbisobola ebyo byoyagaza abantu abakulu nange simanyi kyandiko naye ndowooza noonya ssente oba simanyi nangamba nze noonya mukyala nga mukulu wakubeera naye kati gwe nakwanjulayo nti eri abaana bange nti gwe mukyala gwenfunye nensirika nangamba oli serious ku kino eki nemugamba ye nagamba kale nja kukubira nambuza okola mulimu ki mugamba ndi musawo naye noonya mulimu nagamba kale tujja kwogera twali tugenda gula fish naye baali tebaliiwo nantumizaayo ekyokunywa nampa ne ssente nanyongera ssente pakashi $5,000 nangamba nja kusindikira endala teyaddamu kwogera nange kati nenkwata namba endala eya WhatsApp nemuweereza message nembeera mu group nemugamba najja namba yo mu group are you also singa and searching nangamba yes nenkyusa DP netwogera awo nemugamba njagala mulaba nampeereza nambuza oliwa nemugamba ndi mukono nampeereza $3,500 olwo olunaku lwe yali ngenda ku mulimu nenkozesa ezo kati kuba nanoonya engeri gyanoonya mu transport nga simulaba ngamba kanjogere nono Guy ampeereza $3,500 nemu blocking kati ogenda meeting ono Guy yangamba ngende ku energy center building nengenda ku ekyo ekizimbe Guy yalwawo okujja okumitinga nalwawo n'ogenda ku mulimu kubanga Museveni yali ayita kati ne batuyimiriza aba boda for like 2 hours nga mugamba nzija ngagamba ye nga totuuka nga atuuka n'akambuwala mutima nga gutuuka ne gungamba sigenda naye simanyi
lunaku nga lutuuse luba lutuuse ne ngenda n'emigugu mu kaveera nagipakira mu kaveera nesina bisitulira ebintu byange. Kazino wange amba bisitule byonna ogende nabyo oli nsindikiranga. By the way kyenerabidde kazino wange yali afunye omulimu ng'agenze na Nigeria tu nga gyakolera. Bannamwe nga njolekera kibuga nga mbeerawo ku Energy Center nga ninda omusajja nga gayitajja nga ngamba nzija nga mulinda nga tajja ngamba bankole ente kati nga n'emigugu. Yayogera ne boda n'amugamba nteeke ku Energy Center nembeerawo wa boda n'agenda. Banawe musajja n'atuuka, musajja ne twogerayogera. I didn't see the red flag. Gaye yatuuka n'atandika okunkwana. Boss gaye ono we yali ambulira ku by'emirimu yampereza ekifaananyi ky'ekifo kye ngenda obeeramu ennyumba ruumu, genda beera mu ruumu bweti biki twapangisiza abakozi we babeerako nze kale. Gaye yali ankwana n'aŋŋamba ndi mu kukwanira wano oganya naye natuuka obeere mukozi wange sijja kuddamu. Ngamba banaye mugamba nedda saagala ngamba oke. Gaye nga kanya kuŋŋamba esimu gy'okutte mu ngalo lwaki togiteeka mu bbaaga bajja gibba. Nze nkanya gikwata mu ngalo mugamba esimu yange. Namugamba nze bulijjo wento wenkola teri asobola kunziba simu. Kati mugamba gaye mugamba ndeseyo ebintu ebirala. Gaye nga mpa emitwalo 2 nga ngamba ddayo ono n'ebyo ebintu ddayo ndi mu kujja okumulimba nti ebintu mbireseeyo. Namugamba wali yambuza waliyo ki, namugamba waliyo TV, waliyo cupboard, waliyo biki ebyo ne suitcase. Kati nambuza TV ya inch mmeka, nemugamba 32. Nagamba oke ngenda weereza emmotoka ejjeno nengenda kujja n'emmotoka tunone ebintu gendayo gira obipaakinga nga gaye simulekera bintu byange wano obusiru nga njolekera Old Taxi Park nkwata taxi ezigende mukono nzirayo. Naye nga neebuuza kyenkoze kituufu olwo esimu yange ng'egenda shutting nga nzirayo nga njogera before going gaye yanemerako nnyo kuba naye mugamba ebintu ngenda bijjayo enkya. Ngamba nedda kazino kati ogenda mulekera TV yiyo ogenda beera eno board lwaki ebintu tobijjaayo. Nga ngamba nga mugamba ebisumuzo birina kazino wange ate ali Nigeria nga ngamba so tuma omuntu najjayo ebisumuzo. Banamwe gaye nga nimba mbona agenda funa safe border. Simanyi muntu gwe yakozesa n'agenda n'anonayo ebisumuzo yeyayogera naye teyali kumpi nange yasembera eri. Kazino wange aŋŋamba mbugaye yatuuka naye nga tamulaba mu uniform ya safe border n'amuwa ebisumuzo. Kazino wange namugamba jjayo ebisumuzo byonna gw'omuwe n'amuwa era gaye n'abituleetera awo ntumulinda n'abireeta nenzirayo nenonayo ebintu ebyali bisigadde baana. Ye waaliyo ki mwali musigadde mu bbaafu n'ekidomola. Suitcase jjukira ali bweyogerere. Kati mba ndi awo gaye ng'akuba essimu ng'agambuulibwa. Ngamba ntuuse n'emmotoka ko nze emmotoka nga ngamba iki ngenda omulaba ng'ali yeka atambula ng'alina gw'ayogera naye ku ssimu. Gaye nga ngamba ow'emmotoka ali mu kujja emabega eyo ebintu biriwa nga sikulaba nabyo. Nga mugamba aŋŋamba oyina bbaafu n'ekidomola ate ebirala. Nga mugamba landlord abidemeddeko bwe tebanamumalayo ssente. Nga mbuuza bava banja mmeka. Nga mugamba oba namugamba 15,000 ng'agamba tugende nsasule. Nga mugamba pozi enkya landlord taliiyo. Olwo essimu yange eshatinga nga gaye aŋŋamba oke kati gaye ono nga aŋŋamba tusule eno enkya tugende tulabe landlord ko nze kale nga akubira owaki ow'emmotoka kuba nawulira ayogera ku ssimu nga mugamba ddayo nja kukubira enkya. Nga ngamba kati gwe transport gwe ntadde mumanyi transport gwe takoze mu mmotoka ntaddemu 8,000 simanyi biki. Nga tutandika onoonya ow'okusula
ngenda okulaba Gaye aŋŋamba simanyi nja sula naawe mu room. Twanoonya ekifo nga ebifo ebisigadde okusula nga wasigadde ruumu emu. Gaye nga nze ŋŋaana. Gaye ngamba so osula naye mu ruumu emu ntya? Mugamba nedda sisobola. Nga tutuuka ku certain hotel nga baliyo ne rooms naye nga basasula 3,000 okusulayo per person. Gaye nga agamba ezo sente nnyingi nedda. Gangamba oba onaabazaaki olwo ntandise kati okutya. Nali awo nga tugenda in a certain place nga wa 15 nga kali awo kali simple nga ngamba tusule wano nga buli omu alina ruumu ye. Naye mutima nga ntidde nga nina mukwano gwange ali eyo mukono naye ng'aliko wala. Nga ngamba nze nga mu mutima ngamba sijja sula muno. Nga nsooka mbulira Gaye mukwano gwange wensobola okugenda n'ensula gwe sula muno enkya tujja meeting. Nga Gaye agaana. Gaye agamba nedda beera wano okumpi simanyi biki. Ngamba okay. Nga mbuuzayo oliddeko nze nedda ngamba kale nja kufunda ekyokulya. Gaye agamba genda ogule nga mugamba njagala ku mazzi agabuguma nga mpaawo oba lwali 10 ngamba genda ogule nga nkwata boda banamwe nga Gaye simulekera simu yange accidentally simanyi kyandiko nga ngenda ngula amazzi nakomawo Gaye nga adduse nga agenze. And this Gaye yali alina kabaaga ku mugongo kendowooza kuba nali mpuliramu ebikaba kendowooza kalimu knives kalimu sharp things kuba nali mpulirangako ng'ebikaaba nga tha like metals. Era no Gaye nate ngamba oba adde agenda kunzita. Kati bankomawo mbuuza bangamba agenze agambye akomawo kati olwo amagezi gajja nga mbuuza essimu yange ngamba banzibye. Gaye agenda n'essimu yange ne documents zange buli kimu kye nalina n'agenda nakyo kuba nali mbeera ne documents zange wakazini wange n'agenda nabyo bye twalina mu nnyumba byonna nga sirina we nsobola munoonyeza. Kati ekiro ekyo ne ntambula ebigere ssaawa zalinga 7 ne ngenda ew'oyo omukwano gwange era abeera wala nga watiisa naye ne ntambulawo mu nnaku ne ngenda n'ensula eyo ne munyumiza ekibaddewo enkeera ne ngenda ewa kazini wange nanfunirawo akasimu akatono nampa ne line ne ngenda ne ndaba Gaye ono omusoga ne mbimunyumizaako teyafaayo nnyo okunnyamba. Kati afterwards when I realized ebyo ebyagundi ebyo ebyabawala mu ssimu ye that very day that very moment nenkubira ex wange ne mugamba nze gundi mbadde nsaba kuba olinako 3,000 ompeeko nampeerezaawo n'agamba on this line mugamba yes n'aweereza bwe yaweereza ne ndowooza mugamba lwaki simusaba transport ngende emulabe nenziramu nenkomawo mu nju nembuuza ono Gaye omuwala gundi ne gundi yaani n'akanula amaaso wedde okebera essimu yange nemubuuza biki bye mubadde mwogera ne mukwano gwo saakaaba nemutunuulira gamba me are not easy. Nemugamba mbadde simanyi oli bwoti nemugamba mbadde nsaba onyambeko essimu y'ogusemba sirina kyengenda gikoza. Nasangamu abawala abalinga 5 ate nga aliyo abalala bakwese like there's way you can hide gundi chats omuntu asobola zibikkula nga alina bakwese nga 7. Kati nampa essimu ye nenkubira ex wange nga tuli awo tutudde babiri n'oyo nemukubira mugamba mbadde nsaba ko 5,000. Kati that very day imagine nga akayitawo like 30 minutes nenziramu emukubira nambuuza kikya oli bulungi mugamba yes nemugamba njagala kujja eyo n'agamba okay and withdraw from my MTN. Ngenda nenzijjako nendeletinga namba ye mu simu yono nemudiza essimu nenkwatamu ebyange swi nenjolekera mu old tax park nenkwata eziddewa Gaye
point when I down only guy. That is the experience I got from other guys. Never namwe. Nina guy gwenta bagambye. Oyo gwe nabagambye nti no namwagalako sente gwe twakolanga video call bana mwene meeting guy na meeting naira naye abana bawala simanyi. I can't do what I used to do right now because I don't know what was wrong with me. Like I used to risk. Imagine meeting a person you don't know. Name meeting a mumotoka. Imagine oyo guy wakuba kalphone nagenda nakola byayagala. Na meeting oyo guy taina we yantwala bambi. Netwogera mu motoka omwo ampa emitwalo 2 nagamba kale dayo tujja kwogera. Ndowooza naye yalaba ndi munaku noonya ssente. Era ogayi nangamba naye okyali kaana kato biki netukomaawo. Afterwards when I went to see my guy bali eri byonna nendekeraho bikola nembyesalako. Yeah, and I met guy wange netuddamu bupya. Naye baanammwe abaana abawala turiskinga tukola ebintu banaye ebyekisiru. Imagine senga oli owo mulimu yanzita. By the after him doing that, nakoze esimu ya kazini wange nenjogera mu group ya Yasing and Searching, and someone said immediately bwe bapostinga eyo gundi admin yagideletinga munagamba oyo guy mufere, but kubanze noyo yansindikira twali tetulabye eyo message. Guy ne bamwogerako omuntu agamba mbu yamubbaako essimu nagamba oyo guy ameetinga abawala n'abakozesa n'okubba n'akuleka awo abamu n'abakuba ki. Kati bannamu oyo guy omubbi kambasese wano juzi wano guno omwaka gwennyini ya around January nga yakatandika. Nina omulimu gwe nali nkolako awo ebugoloobi kati nenzirayo ewaffe mu kyalo. Kati mba nkomawo nenviiramu awo enakawa ngenda nkwate booda entwala ku ebugoloobi. Okwata booda bannamwe nga si yoyo guy omubbi nga ndowooza weyandaba nantegera n'ateekako masiki nga yeye mwennyini. Banamwe natunula guy nendaba nga enviiri zimpeddeko. Natya nnyo, okutya ne kunnyambala nenjagala nziruke. Nemutunula nayangwa nga ngenda naye wantunuulira. Wentunula emabega tajja nankuba kikundi. Oyo musajja by the way we followed him up. Wenavaayo weyanziba waliwo guy omulala we yali ankwana nenjogera naye nembimugambako ne batandika how do they say to track the phone number lwakuba oyo guy yali asente wa police yamala nazira yali mubbi naye. I don't know how they ended up, whatever happened I don't know. Era tebyatuukira naye essimu yannuma nenzirayo ewa guy, but what I can just say nti I got the best guy in this world and I just thank God for that. Guy wenaddayo nemunyumiza ebyaliwo nemwetondera nagamba it's okay for me, I still love you. Era siddangamu ebyekisiru ebityo. Lumu ndijja nembawaako ka love story kange, then also nembawaako ku byokusoma kwange, birimu ebyokuyiga eri abazadde, eri abazadde nnyo n'eri abaana ab'obuwala. Kama abawo omukisa nobale kuwuliriza story. I'm sorry bitagenze bulungi, simanyi kuwa story bambi, but thank you to everyone. Oyo guy singa n'ekifaananyi kye nandikitadde wa naye sikiina.
I don't have. I would expose him. Kuba kyemanyi akoze bingi. Era eyo namba ye by the way ekyaliko. Eyo namba ye ekyaliko. Nina we nagiteeka. I wish I can get it. Nandigitadde wano ne mugiteekayo. Namba ye ekyaliko akyabba bangi. Bangi gayi mubbi. Kangambe na mutemu. Yatwala documents zange ne mwegayi yamugamba kale mu emitwalo 15 aze documents. Naye era nazo yali ayagala azibbe. Kuba ngamba weereza ngenda weereza. Nange ebyo byantuukako baddiya. Sister omulungi okusinziira bwe tumuwulidde yaleese emboozi y'obulamu bwe buti abalala okugiigirako. Nabagamba nti be bayita bamalaaya si be baana ob'obuwala bakeera ne bambala engoye ne bagenda bayimirira ku street abasajja tuba tuyitawo ne batusiiya. Kituufu abo bamalaaya ne si be bamalaaya bokka. Bannyinaffe bakolera ddala obw'abamalaaya naye tebaagaana kukiwulira kubanga ye teyeekuba kafaananyi ng'ayimiridde ku street ayambadde enkunamyo asiiya abasajja nedda. Abeera mu kwekangabiriza nga takkiriza nti alinga omu ku bali. Naye njala bategeeza abazadde bino bibeerawo nga tebabimanyi ebiseera ebisinga. Ate abaana abamu n'abazadde bayinza okuba nga basobola okubaako kye babakwasiza okubayamba obutagenda mu mbeera bwe ziti. Naye abaana abamu batuuka ne baba nga basukka okwegomba. Mbabuulire tosobola kubeera mu bulamu nga buli kyoyagala ojja kifunanga bw'oyagala ate ng'ogenda kubanga okifuna okuva mu mikono gy'abantu abalala. Kakati tukuze tutandise okwetakulira ne tulaba kye kitegeeza okutakula. Era otunuulira abaana ogamba leero bano mbalinze bakule. By'ebigambo bamaama bye batukuze nga babitugamba nti mwana wange ojja kukula ojja kubiraba. Tumaze okukula ne tubiraba. Naye abaana abamu okwegomba kugenda ne kusukka. Ebigurupu ne bifuuka ebigurupu. Kakati n'atuuka okubeera mu mukwano nga teguliko na kigendererwa kiri awo omubuuza nti ku nkomerero ya byonna oyagala kuteeba mu ki nga tamanyi. Competition nebeera competition. Abaana abamu bawaanyisiganyiza abasajja n'ava kwona adda kwoli ng'ayagala kukakasa banne bwe bakola mu kiduuka ku akeedi. Balina omwana ow'obuwala oyo gwe balaba akyusa enviiri buli luvannyuma lwa wiiki 3. Enjala ze beebuuza enjala z'ono ddi lwazikola nga buli kaseera enjala ndala. Ensawo n'akyusa bbaaga nga buli lunaku lulina bbaaga eyalwo. Ebintu bino mu balenzi bibeerayo ne si nnyo compared ku bawala okwegomba mu bawala kusukka. Kakati n'agamba nti ono Nakagwa yakyusa ensawo buli lunaku n'ajja n'ansawo ndala. Buli nsawo erina olugoye lwayo, buli lugoye lwayo lulina engatto zaako. Ng'agenda okwebala bw'anyumya emboozi ono yamusinganga mu kiraasi bw'aba tebaasoma bombi awo biwulire n'abigattagatta. Amusinga n'obulungi ng'agamba onansinga ki. Kati ebimu tatola mutawana kumanya kubanga ebimu osobola okwekenneenya n'okizuula nti ono ewaabwe balina ne ssente. They have money. Nayagala akakembeero kakana nga yeebase n'oli. Ebyo bye biri mu kutomeza bannyinaffe ennaku zino. Some of them will even get married nga si kyekyetaagisa but because they want to make a statement. Ebyo bwe bityo ne bigenda nga bitwala abaana ab'obuwala yeebaka n'oli. Olw'okuba omusajja ati omulenzi gw'alina tajja kusobola bikola byonna nga bw'ayagala. Omulenzi musajja atwanyuma nga bweyegaganula asobola okufuba ennyo n'aleetayo emitwalo 10 oluvannyuma lw'omwezi. Emitwalo 10 ono tezimumala ku byetaago bye. Agala okukyusa essimu, agala okukyusa engoye, buli kimu pressure neba pressure. Ogenda okakana gwe emitwalo 10 n'atagala akufiirwe n'alyoka akugattako wa boda amuwa omutwalo gwa buli lunaku n'agenda agattako omusirikale n'abeeraawo n'abavuga kakota. Kubanga ayagala okutuukiriza okwegomba kwe. Ebibwe biti abaana ab'obuwala njagala bategeeza nti kitandika ng'ekyokusaaga okwetunda n'okutongoza naye nga gwe okuwakanya nti teweetunda. Wali ondabye ku street zaawa n'okebera mu ssimu yo ng'osobola okukeera enkya n'osalawo nti neetaagayo emitwalo 10 n'ogenda mu basajja bonna n'okaaba ekizibu. Mwidde bwe bateekawo birthdays ekimpatiira abaana abalenzi nga 10 kati n'akakasa nti buli mwezi ayinamu birthday. Abawala gye bali bwe babikola.
ng'amanya nti guno omwezi gwa gundi olumu bawunzika n'okubiconfuse nga babiconfusinze bakusurprisinga n'ebirabo bya birthday nga tokimanyi nakimanya nti ate walimba gyebiri otufuukira ddala omuyaaye nekitandika nga kyakusaaga ng'ekikikulira kikulemberamu kuba kwegomba nenjala babuulira nti mbabuulire wansi w'enjuba okujjako Katonda ng'akuwadde ekirabo ekyokumatira naye ojja kufa obyanga ng'onoonya kye bayita okumatira Katonda bw'aba takukuwadde n'ofumintiriza n'oba mumativu n'ekitono ky'okyalina oba ojja kusomera nnyo osanga abaana omusajja oyagala akuwa ebintu bigwe kennyininyini naawe mwannyoko by'omanyi obulungi tasobola kubiwa girlfriend n'ekitaawo yennyininyini byamulema okuwa nnyoko naye oyagala omulenzi gwo akukwanye akukolere buli kimu kubanga bali bakwata iPhone 17 kati munaffe musajja tunayandi aleeteeyo kuba kati bana abawala baguze emmotoka kubanga kati abasajja babapangisiza muyenga babapangisiza Nigeria ntinda kololo n'olyoka obeera muulu n'okako omusajja embeera era nkuulaba owunzika ng'ogasse wano na wali lwaki njogera bino ebiseera ebisinga nnyongera okutegeeza abaana ab'obuwala ekigambo kino neryo kankiddemu nti waliwo ebintu ebimu nga weetaaga mulimu naye ate kankubuli okumatira okuba tekuzze kati ate gwe emirimu gikukaluubiriza okukola bw'otagala mu basajja bo mu mwezi kale kantandike mu wiiki ogenda okukakananga bw'ofeera ono n'olimba ono n'ogwa wano n'ofiirwa wano n'olwaza wano oyagala kukuula muli nnyo wano wafunye olubuto wano birthday yo ogenda okukakana mu mwezi ng'olina obukadde bwo 2 abawala bwe batyo tebaweeka mirimu emirimu egimuko okufuga reporting time signing out obudde bwe buti target ebeera bweti olina okukola report wakapulaani customer care bannange pressure nebeera pressure tebaagala obeere ku ssimu kati omwala agenda okulaba ng'okumuzzaamu oyo doyidoyi ku nkomerero ya byonna ne bawunzika nga bamuwadde emitwalo 5 omwezi abawala abo bwe batyo tebateera kukola okujjako ng'asisinkanye Kristo Katonda n'amusaasira n'amuwekisa n'amanya nti alina okulwanyisa obulamu obukadde obwo abeera omuntu omujja abaana abo tebatera kukola nze nkubalidde nti afeera abasajja be omwezi n'aba n'akakadde kamu obukadde 2 sibaze bwe bamututte mu sawuna sibaze bwe atabadde mu bifo eby'enjawulo kugenda mu jimu kugenda kuwuga motoka za mpaka KFC cafe Javazi wano pizza wano live band abeeka wano ganga sima bikoze bitya anine muri bandi zonna azimanyi buli kivulu eky'omutawaana ekyakabi ku Serena agenda kati ku nkomerero ya byonna n'aba ne kye tuyita take home ow'obukadde 2 kakati nalyoka adda kukolera emitwalo 5 nga ne pressure nene boss ate bwamukwana onaamuteekako olukongolo akolera emitwalo 5 transport agendo balanga akozesako emitwalo 2 abo abatajja bikola nolwekyo aba yeesimirako ettaka naye nga tamanyi kyenva nkozesa ekigambo okukola bw'oyiga okukola ssente n'omanya bwe zisoomooza otandika oziwa ekitiibwa bw'otusaako ekyokuwa omubiri gwe ekitiibwa gwe kennyininyini n'oba n'okumatira okwa katono okubeera n'essimu mbabuulire okubeera ne iPhone 17 Pro Max nga musajja yagikugulidde si kya kitiibwa bw'okigeraageranya ne Samsung Sima S21 Sima Ultra sima nyinyo bya Samsung kisingira ddala wali olabyeko bw'okwata ekintu kyo mu ngeri y'obuvunaanyizibwa nga guwa kyegulira olina omuwendo gw'okiteekako leka kulowooza nti olina emikisa nti oli muwala mulungi nnyo munnange gwe ekisima baakikukeeza wakinaabira musima mu kyogero munnange abasajja bakuwa njagala kukutegeeza okukuwa kirungi nnyo naye tewali kisinga kuba kirungi ng'okuba nti osobola okukola ekintu kyo n'omanya nti this is Samsung simanya S21 oba Ultra n'ogikwata nga wagigula emitwalo gyo 8 oba second hand oba mpya noba ne receipt yaayo osingira ddala alina iPhone 17 Pro Max okuvuga akamotoka ka $1,900,000 ke wagula kya kitiibwa nnyo
bw'okigeraageranya n'okuvuga emmotoka ey'obukadde 5 nga wamala kugijjira mu mpale omala okwambusa omusajja bw'omukkiriza alyoka akuwa emmotoka eyo oba ogezaako okutegeera kye ŋŋamba weekitiibwa ku kukola osomyeko olabyeko bannange muleme kulowoleza mu basajja mwe muli endwadde okujogebwa okutyoboolwa n'obeeraawo ng'oli kyakukozesa bukozesa kubanga munnange omubiri gwe wagufuula edduuka gw'osinzirako okukola transaction n'owaanyisa n'owaayo omubiri ne bakutuuyanirako ne balyoka bakuleka ne bakwadde emitwalo 10 ekyo kisi kyekikufuula omuwala ow'omuwendo ekyo kinyalidde okulekera omwana ow'obuwala omusajja bw'akuwanga okuwa kukola top up kwaka katono k'osobola okwetuusaako then count yourself lucky but if you're there sitting down waiting okulimba abasajja olimba oli ekitiibwa kyo kyonna okimalawo nsaba emirembe gya Katonda gikubeere tusinkane mu love story endala